navaayo namwe mukulikeeyo. The amazing job you did, kyewalaba osobola kinyonyola otya abakulaba? Kye nalaba? Yes. Ewa. Ekisaawe ekiduka tewali yali agikubye n'agituusako. Nalaba ekyamagero. Kye nalaba. Kyali kyamagero kubanga nali situsuubira era bwekyo. Okay. The fans abantu bewagundi. But let's talk about the attires you were yambala that day. Ngojja weeyambula mpala. Anti nga tewali budde bwakuddayo kukyusa ate nga waliwo ennyimba zinali nga njagala nga kuliko specific outfit. Attires ennyini ze bavaayo ne bacomparing and some of the videos attires ezimu ate ziwalira ku stage. Tebeetegereza bulungi kubanga zonna zonna twazikola bukozi. Just ndowooza red alina kye yabajjukiza. Which is nice. Tibalina kye bajjukira. Eyo attire y'akatimba wena dadi yaliyo mu audience naye nga akomunda kali out. Naki? Akomunda kali out. Kamundaki. Akomunda tegasobola kubeera out ng'ate okatadde munda. Kali munda. Mwe munonooza ak'omunda. Naye nga kaba munda. Mwe abakanonooza ne mugaa ak'omunda. Kyokolera nga kali munda. Recently ovudde wano ebbala ne Kasukebwe. Tubadde tumanyi tolidda mu mabaala. What happened? Mabaala. Just ban disrespecting amukko nga bw'omanyi era nze namanyiira okubeera disrespected. Yeah. Okay. Nali ngenze just kubeerako out. Kawo omanyi nga bw'ogenda osanikemu ebbala like lyentera okugenda mu support my, one of the DJs, like waliwo ba DJs abakolayo nga mikwano gyange ngendayo ne mba supportinga. Ndiri awo ku kizimbe ekyo ekiri awo. Saga kuddamu kiisa mu kamwa kange just like siraba lwaki ndyogerako. Just nnyonnyola mmwe. Agendayo every Friday. Not every Friday, but when I'm free on a Friday and I want to go out, like ngawe manyi when so okufuna vibe, yeah. What happened that the Rachi Bakasuka? Just nanyiniwo si muna Uganda si muddogavu so tabitegeera bulungi so tayagala kumanya ate naawe ne woogendawo tosobola mulaba ndowooza bw'oba tomunoonyeza tosobola mulaba so y'omuntu bw'atyo tayagala kumanya bantu, you get, because I believe club ne artist bakola mu field y'emu so buli omu yeetaaga munne ekitegeera so anyway ye nga ye takiina mbombo artist bw'ayingirira bwerera ndowooza yakalaba nga akamayiro which is okay buli omu ayina mindset ye kitegeera. But me, I was offended because of my understanding of the way I understand it. Maybe it ashtegera ate sinze musomesa wo kimutegeeza. Yeah, so I was just, refused to enter with my friends. It was just two friends of mine. Ate sobola kubeera wali nga neefulukuta mu nsawo mbuzjayo ssente kusasula kuyingira. Nze fire baby. Nga ngenda kuyingira wali mukube amataala, mukube malayika, mukube musawo, mukube nyimba okuzigunda okuzigwe, zonna zinyuma era zikubibwa abafanzi baabwe bazinyumirwa okitegeera ate bwe balaba fire baby in the area so kyongerako kyongerako vibe okitegeera basaba basanyufu aye n'omuntu wensnappinga mukokka wali nga ndi mu kifo ategeera enfo sebe ekwatayo anajja so ye takitegeera mu ngeri eyo yakitegeera in the business side mbulunze nazze kola sente buli omu alina okusasula bad waliwo abantu abamu nga ne oba oyagala oba toyagala olina tuwa respect kitegeera wetuba tuzze once in a while ku kifo kyo tuleka ne tuyitawo kubanga era we tuyingira tugenda kwegulira ebyokunywa ne tugenda kusabaza byakunywa, yeah, so it should be that way. Naye nze abategeeza obuzibu bwava kusaba kasente kuyingira kuŋŋamba kusasula owava obuzibu kuŋŋamba kusasula. I'm not supposed to pay. Wali osanzeko Wizkid kale nga zize muno nze mpeera nnyo example ku Wizkid kubanga kyekijjo soundingira ennyo mu matu gammwe gwe musinga okulaba ne muloba
Oshegera. Gomzi, like, he's one of my favorite international artists. Gwenda banti ajabuli omunalo wabuli omu abambalekirawo n'okussa like aisewa asuzewa oshegera. So he's treated in that special way because he's a star oshegera, and because we enjoy his music. So wagenda kangambe nze mpera nnyo gundi example ku bifo byengenda simulabangako ng'agenze ku gavana waliyo kangamba oba meet and greet ne bamugamba soko sasule wali ne mikwano gyo waliyo kirabyeko mbw akwata mu nsawo y'embw asasula. No. So the same way tulina like naffe abawano tulina okusamba artists baffe at least akatiibwa ako akatono. That's we deserve that little respect. Let me tell you, oli muyimbi wa amaanyi oba mulebo ya amaanyi temuyina ba booking agents obanga olina wogenda okulaga ne bagamba nti kabakube yesimu nedda bambi kubanga artist neddaani be bamanyi nze nange nze fire baby kyobanga tulina amannya ganjawulo okitegeera abamu ndowooza balina booking agent waabwe ababookingira nze kati simuyina era sijja mufuna ngwa bugwi why not you guys mudu ejja bugine nga man kangende nekooneko wali tekibeera planned gwogo si mulimu kozi nga nayo omulimu we ngamba mbu gundi Friday ngenda kuyimba wali era ngenda kubeerawo kitegeera just wano tulinamu kyalemeramu akamayiro weekali nti basobola okubouncing artist like bouncing otya artist nga ne bafaani be bali awo bayingira bamulaba kye nali mbagamba era abantu ku Snapchat yange era sijja kikyusa like bouncing otya in front of like this, that's disrespect already. Shagera mulaba waliwo aba artists abatambula n'abantu bangi obamanyi bulungi. I'm not that kind. Shagera nze mbeera na mikwano gyange nno nga tuli just simple. Shagera ate no, it's enough respect for me to step aside and talk to you first and beg you to let me in. Omulala ayingiza kifuba. Shagera, so I'm not even proud to even beg you. So twayimirira ebbali netulabasooka ne batulinza looking as stupid awo ng'embuzi. Omukyala ndowooza n'alaba nga tumazeeko emirembe n'ayingira abuuze boss. Naye okudisrespectinga nga lukususse bakugoba bano leero ne bakugoba wali. Just abantu banyumira nnyo okunkyokooza. I think kibanyumira nnyo. Nawe ngera bwe mulaba Asiya ne mumusanga ne mumukyokooza. Nedda ngamba mpa example. Abantu baagala nnyo like to provoke me. But anyway, nedda njagala tukimalirize ekyo. Just point yange yali era njogerera ne ba artist abalala batasobola kwogera ababatya. Ababatya bagamba bakamanyi bani just any kind of disrespect era nze nkayita kamanyiro because bannange mutunyooma nnyo bannange anaddamu okubanyira kyekinamutuukako kuba kati balabika basusu akamanyo kalinye ku grade tewali nze sirina gwe nsobola kuba sirina gwe nsobola kukola just nze njogera n'omumwa gwange ne nkugamba ekituufu nga bwe kirina okuba gwamanyi kyokikolera okireka oba gwamanyi kyoba okikozesa. Kakati waliwo allegations n'ebigambo gambo ebiri mu kutambula oluvannyuma lw'okuba nti Winnie Nwagi ekintu yakikubye n'akikwasaganya kati outstandinze anatana kuva mu swangizi outuzira abantu bantamye okwogera ekyo ekintu bannange sinkyali okuswangizi kati nga lwaki nvaayo wakikubye kati ebyo birwa bigambo by'abantu bannaaye tetukyaliyo tukola era tubayiiza. I'm not living now. Wasimbudde kati kosa tuzizinde kumukumu oba ologera kyonna ekikyajja kati tusooke tuddeyo tufumbe wakati concert twagikoze nebeera successful, so tugenda kweyongera kola mulimu. Owulira otya okuba nti waguddewo olutalo buli muyimbi kati ayagala kwekompeyalinga ku Winnie Nwagi okusinziira wakubye cricket ovo kati buli omu agyepikira. Sisuubira mbu buli omu yamaze kulaba nze, buli omu alina dream ye ekitegeera abamu buli omu yeeronderako walaba wasobola. So the fact that if you believe you can achieve it kitegeera so bw'okiteeka mu effort era kisoboka. So buli omu kisoboka nga bwe kyasoboka ku nze n'abalala kisoboka. Abantu bakwagala nnyo naye oyinza bakwagala ku ki ng'ogyeko ebya music.
abantu nze we basangayo mukubo bangamba ndi kyendi sitya kubeera kyendi kyebanjagalako. I don't like I'm not a people pleaser. Nze nkugamba nga bwe kiri oba onjagala oba tonjagala ng'olekayo kubanga tuli bantu abantu tuli bangi buli omu yeetaaga love. So you either show me love or you show someone else. It's not by force mb'oyagala nze Shegera ufuna kyonjagalako n'okinjagalako kyotanjagalako oba oyagala ng'ogenda. Saamukuba just nali mugamba alekerawo kyayali akola kati mwe temwakiraba bulungi era kavidiyo nakala temwakiraba bulungi bange yakakwata yali wala naye omuntu yava mu kifo kye we yali atudde obulungi walabira obulungi najja stage yali waggulu ng'era bw'omanya empisa zaabwe ng'era bwe nkibannyonnyola bulijjo stage yali waggulu ng'era bw'olaba eyo weebadde najja ye wansi nga wakwatira bw'ati buno buhango buno obwagala okukwata wano oshegeera nzeera bye yali mukwano nali mu mpale ate nze by the way okuva we batandika okunkwata ebyo ebintu obuntu nga busikaati buteeteeyi like kubanga era mugenda kwagala kati omugezi ayambala kapatra kuba kati oba olingiza kyakapale kaba kungulu nemugamba vaawo awo bwekyewawulira kyekyo owaye Winnie Nwagi twakulaba ng'owirikuza ekigo kiri kinnamukwangulekositeegi kiri kikiyakabako naye kyekintu kimu ekyamutuusa bapromota baagala kubamenya bumenya kubajja kuzammwe oba gwe wali azitowa obuzito just abakozi ba stage be balina okwebeereramu kubanga ebiseera ebisinga just eba chance n'otamenyeka kati nze nalina chance nesitamenyeka naye osobola okumenyeka so bapromota sina promota kuba promota si yakola stage kitegeera waliwo omuntu akola omulimu ogwa stage ogwagipanga oba kale apangisa ebyuma ebyo ebigenda okulinnyibwako olina okupangisa ebyuma ebya quality nemekuyitamu okitegeera oba weiti obaany oba atya nga tasobola kuyitamu kigeti mugenda kikolera mutya kino ekintu kuba kyagenda kufuuka muzereka bako yayiseemu nti bapromota bakibuuza okinyumirwa nayitamu naye munaye neyongera maaso kuba nali mpulira nga simenyese just nali lucky naye nga balina okwebeereramu ne bakutukolera stage nga ziri stable. Yagenda mu maaso nalumirizibwamu katono naye nga tekinnemesa agenda mu maaso gwamanyi ensonga eno tikiriyalinge bulungi mugenda kikolera mutya wamma kubanga abayimbi banabanga bayitangamu we batuyinza okwekanga temukyakola tugenda kikolera ki nze sirina kyakikolera era nze njanga continuing agenda kuyimba just nsaba abakola stage bebereremu kubanga ate mukyalo kyo kiri waasi ogenda mukyalo basobola n'okuteerawo akameeza olinnyeko oyimbe okitegeera so just bebereremu batubalemuko ku magezi naffe abajja okuyimba tuleme kugwa bigwa ate kuswala bwetu omukyalo oli omulengera omukyalo oli ali eri owansiiri bakwaniza okuba tumulaba alina ekintu ekyangaye nkubuuze anti kyendeeta maama nammwe ne omulidde ali wala nalimba kiina mwe temwalabamu nalimba kiina omanyi mwagala nnyo ebya boyfriend mwagala nnyo ebyomukwano tokwagalira ddala omukwano mmwe mwagala nnyo ebyomukwano byogerako mbindekere nalimba kiina omusakalazi simugambeko bugambe nti owaye my boyfriend wange by the way tayagala bina bintu byakwerabisa so sisobola nakikola ku stage mbu mutumira so n'olwekyo nalimba kiina akuswaza naye nga gyali bannange I'm a beautiful girl you guys akuswaza okwogera atanswaza just tabakwatako